kati gwe mukwano gwange ali eyo ali singo ng'oweddemu amaanyi olunaku leero tuze kuzza amaanyi ate ffe yaffe mubamanyi tuwa ne examples zolabirako ddala n'ogamba nti yes oyo waba yayitawo nange nate nja kukola ntya nange nja kubanga mpitawo. Mami Josephine ono mulaba ye kennyini yeweera obujulizi ewaabwe ye muntu eyalwawo okuva ku luggya. Ye muntu eyali ku luggya bakulu be bonna ne bavaako bato be bonna ne bavaako ng'ali awo. She waited for so long. Naye mu kulinda kuno biki by'okoze? Togenda kubeera bubeezaawo nti olindirira mukama no nedda. Linda naye nga nawe olina ky'okolawo kyewerwanako ng'omuntu okitegeera because oba olina ekizibu kyo tewali asobola kujja mu kizibu ekyo gwe kitandikirako gwasooka abalala ne balyoka bakola ki ne balyoka bayingiramu. So olunaku olwaleero mubaleetedde ng'akugumya gwe singo nti nno ye kennyini yalinda. She waited for so long but she married right. She married the right person. Katonda n'ebibala byebyo byatandise okukola ki okubanga amuwa ate nno n'alwawo okufumbirwa kyokka laba ne watuuka mu bufumbo omukolo ne gubeerayo embaga makeke byonna biki myaka 10 mu bufumbo ng'era tazaala. Laba Mukama Katonda ate wamukolera ekyamagiro n'atandikira ku baana basatu. Ebyo bye bya Katonda. That's what God does. Era nkusaba ondeke mbere nga nkuwa obujulizi buno ne Mami Josephine ngaze nate okubanga akugumya huyo kamukowe. Eyasemba Buyungo kakati nfumba mmere ekitegeera kati waliwo abamu nga Mukama abamu abeera yakoze divine connection ku muntu oli ate ng'ono musajja atwali mu kusaba bwe yasabanga Mukama n'amugamba nze si weewaawo musumba Mukama ng'amugamba nze naye agamba aloota ekirooto okumanya banaye tuliko obusibe ebyambalo biri bijjukira bye nkugambye ekikuganya ati si y'oyo ebimu nga bye bikufugira mizimu gya kika oli yakuteekako eddogo odibe okaddiira okugamba obeeraawo naye ng'ebyo byebiko amaanyi gaabyo obufuzi bwabyo bwe bikogeza okubeera bw'otyo balowooza ogaana physically. Haleluya. Aloota ekirooto alaba nga ndi mu lubiri olubiri so olubiri luno lwogamba olwakabaka olubiri lw'emizimu lw'obusibe naye nga gwe mpita ne mugamba Joseph ng'alaba ntayiziddwa kyovola bw'olina okugumiikiriza Katonda olubiri yakyogera gamba olubiri yeye yalulaba naye nga bikoze eki nze ndaba byambalo yalaba luki kati singo waliwo ebimu ng'ogenda kugumiikiriza Katonda kolemu omulimu era yenge amanye ebiro n'ebiseera agamba kowola naafuna awulira eddoboozi lyange nga liri wala nnyo aveeyi n'atandika okuyiiya amagezi n'ebyokulwanyisa byonna azijeyo kakati nfumba. Kati naawe waliwo ogenda gumiikiriza Katonda bingi ebikuziyiza bingi ebikulemesa bingi ebiziyiza omwami oyo olemera kumusemberera naye nga Mukama yamugamba yoyo bingi nga yoyo mukyalawo naye nga bw'omutuna bw'otogamba sikkiraasiyo nga bingi naye mu byonna whatever the cases kyonna kye kiri kijja kuggwa kituufu naye waliwo ebintu ebimu nga ogenda kugumiikirizaani. Twayogedde ku kusaba tokoowa kusaba olaba tewali kale noonya Katonda ezo essaala zaziwulira n'ebyoyagala obimanyi naye akyarikodinga kuba sikiwa nti osabye nnyo essaala ezisinga ezange ez'obufumbo bw'ovanga nga banno bw'obadde nabo bonna bagenze bwe muva ku mikolo otambula odda waka oli bw'omu n'otunuulira bedroom ng'olaba bonna bagenze ne musanyuka n'obeeraawo n'owoowoola n'okaaba n'ogamba ne Mukama kino kivaawo ddi ate bw'aleeta ekyamagero ate n'ogamba ekyamagero n'otandika sibitegeera ate aba because naye twebaza Mukama kiri ekintu kimu Katonda alina okuteesa okulungi gy'oli
kiri ekintu kimu Katonda alina okuteesa okulungi gy'oli agenda kukufuula kyayagala obeere kubanga nze mbakugaana sandikulabyeko nandize ntya mu Dubai ye by the way waliwo olaba enzigi ze weesibirawo gwe agaana waliwo ebituziyiza naye ng'olaba naye ng'olaba waliwo Mukama ye kyalengera ate gwe tokirengera gw'okyogera bwogwaza tekisoboka oyo sisobola naye nga Mukama agamba ku kyenkulabako nakulwa abantu bange neki jjajjaawe emirembe 5 nga yarepinga obuwala buto myaka 10 naye nga busibye ekyobufumbo buziyiza amagenda ku nsonga y'obufumbo tugenda gumiikiriza Katonda kubanga akyayina omulimu aggyeyo ebigere byo akuteeke ku lwazi nti yoono Queen Esther atuuse bannange Queen Esther atuuse aba alina kyakoze okuyingira obufumbo kubanga oli ku musingi tebafumbirwa tebawasa bannakyeyombekedde sima basekyeyombekedde bazaalira ku lujja kwegamba nga olaba ne bwowaganya embaga yo eyitewo oli ku kisa nga tojja kuforsinga Katonda nti kola kubanga ebisibye obulamu bwo ebiziiza ebyakolebwa ku saidi ya maama wo mu myaka 5 tobimanyi ate nga tewali n'omu abisabidde gwasoose naye nga mudda maaso ga Mukama ekyamazima nze nkuweereza naye gwe toli serious nkuwa n'ekimu eky'ekkumi naye Mukama tolaba nze ngenda bivaamu naye nga ekikusiri agamba singa omanyi ng'erimu emisingi otandika na kwenenya akuute ebigere abiggyeyo akuute n'enkyakya zonna z'otamanyi bajjajjabwe ze baakola asooka akwamula n'akwamula olugwe n'olwenenya n'akwamula luno lwe baakola luno bano baayiwa musaayi bano baalwepinga ebyambalo bye tulina mu nsi mwe tomanyi byo tobibala nga sinaba kufumbirwa Musumba Buyungo nalootanga ebirooto nga sibimanyi era ndooza mwoyo wa Mukama akireze kuba sibadde sisuubira kyogerako naye nga ndaba hanga z'engoye anyingi buuza muno nga zakala ki nga nzirugavu nga byambalo nga ebimu byandibanga biveeri bajjajja ne bajjajja byebakola kubanga kyendaba mu famire nga bingi olina okuyitawo okugamba ko tuyingira ensonga y'obufumbo ng'olina okubanga obusabye kwe kuli amalogo koti ku byalo jjajja bebyalugangana byebikulondoola ebyo byobuzayana mizimu gya kika kati ate waliwo amalogo walogo bye bwekolera byonna byambalo tuli wano tuyimiridde naye ng'ensi y'omwoyo ebyambalo tuli bwe tuti mu nsi ey'omwoyo nga twetaaga kutiggulwa si weewaawo naye ng'ebyambalo bingi kati waagenda akwambule kyambalo kimu ku kimu ate bw'ogattako embala n'ebyo byonna ne byongera okuzitowa togenda genda kubonyaabonya musajja w'abandi haleluya naye nga liwo ebyambalo kino kya busungu kino kya bukaawu kino kya kwemanya kuno kwewanika anaasooza kati ate ayomba bannaye bujja twekyayi ng'ekyambalo akikwambula Mukama enkya n'okizzaako gundi eyo musonyiye enkya n'omulaba kale omukazi yo siri musonyiwa kale omusajja otansasula na musaala ye bano baboosi bane bano abawalabu ati balabe n'okizzaako gwe gw'okyejjirayo kye yakisudde n'okizzaako kati n'agamba laba abooluganda waliwo point ey'okubiri ng'ogenda kulinda Katonda kukolemu omulimu nga tojja kudda mu maaso ga Mukama alina ensonga lwaki bayibuli egambye Esther najja mu maaso ga kabaka ne bamukolako n'anyirira n'abeera bw'ati myezi 12 emeka Esther yali ki yali single ate yaliko competition bawala bangi naye yalina kuba yeeyambula yali orphan alina okuba yeeyambula ennaku n'agamba kakati bali bagenze dda sikyakaaba kati kaŋŋende nyimirire ŋŋende nange nkontestinge nange famire yange neyeetereza omutima n'abeerako ebyambalo bye yeeyambula haleluya mwaka gumu myezi 12 simanya amafuta kaddemu amafuta agawo simanya mugavu agala gakaloosa kakati essula y'ekubiri olunyiriri olw'12 awo oluwalo olwa buli muwala bwe lwajja okuyingira eri kabaka Akaswero ng'amaze okukolerwa ng'etteeka ery'abakazi bwe liri emyezi 12 kubanga ennaku ez'okulongoosa kwabwe bwe zaatuukiriranga bwe zityo
emyezi 6 amafuta ag'omugavu n'emyezi 6 ebyakaloosa n'ebintu ebyokulongoosa abakazi myezi 6 mugavu myezi 6 simanya kaloosa n'ebirala kati ensi ey'omwoyo wa Mukama ayina akwambula kino ayina kyakola buli wakwambula kino bw'aba olina ennaku ayambula nnaku n'ateeka emirembe kati omulimu Katonda gw'ayina gye tuli gwetaaga kugumiikiriza osobola okuganja eri booyi oyo gwaleese osobola okuganja eri gaali oyo gwaleese ebintu bikugendere nga byonna birungi ng'oli ne bw'anaakutunuulira bw'ati kale ne bw'atandika okugamba nti alinako byakugamba nga tebiriyo kubanga Katonda aba yakutaasiza yakusumuludde dda ng'obufumbo bwo oli ne bw'aba mulogo ng'abadde abalogo okuva ku baddi famire yo maama wo simanya baani nga ye abaddewo emirembe gyonna ng'ogugwe gwakuloga kuliyo bigaana so twetaaga okugumiikiriza ku nsonga eno ey'obufumbo twogera ne basingo leero Singles Day naye Katonda ayagala ne bw'aba nga n'ogamba nti oba mukyala omu oba musajja omu oba ali ku online ng'omutima gw'obadde weemulugunya mu maaso ga Mukama lwaki tebikyuka ebintu lwaki nkaabye naye gwe tolaba lwaki nkola bulungi gwe tolaba byakola mu nsi ey'omwoyo byasimula ebimu tasobola nabbi kubikkulira kuba bw'anaakubikkulira ojja kuwanika ogambe kale ndowooza mubuwulidde era gwe alina amatu owulidde ate gwe munanga awulira ng'onyumirwa nyumirwa olinyumirwa ne kaseera kale naye nga that was Mami Josephine for you olunaku lwaleero gwensobodde nate okubanga mbafunira munzikirize mbagalize olunaku olulungi musiibe bulungi baddiya bange Katonda abankumira mweraba